ne muyingira n'asesema ne mwongera bamubuuza omwana ali bazadde wawe yogena wa compensating honorable Baram. Oh my God, ba compensating ekyo mwana abeni go bayuziza amatako omuto bamu compensating eki obwenkanya bwe buliwa. Waliwo emisango gimu disappointing okuyingiramu. Honorable Baram oyo mulemereko ya conference mu public nti yakola omwana w'abendi amatako. Eteeka lyayita mutwale eruzira. Eruzira waliyo n'abantu abatalina misango. Mwana bujulizi bwabula nga basipapa. Lwaki oyimira okula sipapa bujulizi bwabula ne bamuta? Ne muteekayo ebyo bikunne mmebe ebimpemempeme ebiwemmeneko bubinoonya ku trendinga. Mbuna bivaamu nina omwana n'omukazi olina nekiri ekisaza ekyala mbono yabivaamu kati aji my God, that is rubbish. Hali mu ofisi yafukamira asobola gikosanga kapito ekyo kyenyina kikosanga self defense ekyo kwefukamiza ekyo omusiyazi amateka tebagayisa mu parliament mwaka nyini mwaka nyini ze simanyi Uganda weeraga. Mwe bawala mmwe namwe bavubuka mmwe Abaganda bagamba nti lubaala embeera nga n'embiro kwotadde. Gatabuse ku nsonga za Ken Mukalakasa atabukidde Balamu Balugaala agamba nti tabadde mwenkanya nti omwana oyo abadde asaana mabega w'emitayimbwa. Musajja mukulu kwebuza amagezi nti omwana omuto gwe yayuza bamucompensating biki. Agamba nti awo taliwo compensation kubanga omwana tagenda kuddawo nga we yali, omwana ajja kusigala mu bulumi. Agamba nti abantu bangi abali mu makomera nga tebaaza na musango nti naye omulenzi ono Ken abadde yeetaaga agende mu kadukulu asooka amaleyo ebbanga alyoka addemu ku magezi. Nti naye ebyo bya Minisita Balamu byagamba nti manya era aliyirira omwana nti tewaliwo kintu kisobola okumpesatinga omwana oyo ku bulumi kati bwayitamu yamanyi bayisi nakindi bayinza okuba bamusiiga n'ebirwadde. So yagamba nti ali disappointed nnyo mu Balamu Balugaala. Byonna nga bigenda baaso tubadde tukyali ate n'ayambalira Nzola ne mukyala we oba kiki kye baamukoze oba kiki kye boogeddeko. Asabudde nabyo no wamatama amanji ono simanyi Nzoya anje jembera nalabye akola ki posti mbo oroza simanyi to suse simanyi to koze gomanche natasiza family badde manyi kata yategedde gomanche natasiza olega amatama amanji nga naye wakwata ebitanda nobikola ne bed cover nozikola oyaga kunganto oyagala nnyo mirembe gwa kopera business oli competitor wero ina muwarana tewaina belabyo inakola gantu mwe tubasirikira mwe muleta amatama amanji wanu mwagamba amugabani nga gamba lugago mwenna muyinga bayina amatako mu maaso tubese nyomo mutusokola mukwano ine bizibu bikumala janja bendaliza baawo mvaako wano wale bakuvumira omwana bonna kunganza nyimirira naawe bana wabima wobe byabaki yagala otekisuse simanyi kiki mirembe talina waswalira nawa ekikulu ensi yategedde kituufu katuli mu koti katumale koti tujja bawo obujulizi bwonna koti kebumale. Ngerayo mawulire agenjawulo waliwo amawulire agabadde gakutte wansi ne waggulu tulina mangi nnyo naye katusokere ku mawulire ga Mirembe. Ono avuddeyo n'agamba nti ali disappointed nnyo mu mukwano gwa Mirembe amanyikiddwa nga Gloria nti okuvaayo mu public n'asoma ekiwandiiko nti bano baayawukanye. Obadde okimanyi nti abantu abangi we basimba olunwe ebbwawe lyabikira. Abaana ku social media bavudde ne bagamba nti oba Gloria Kibirige okuvayo okusoma ekirango kya Nsambya n'Emirembe nti baawukanye nti yali atamidde. Nange we maze n'ekirowooza ne ngamba Gloria mwanywa bikira bwalaka yali atamidde. Kubanga banne kankuye tosobola kubanga oli mukwano gwa Mirembe. Kubanga nze nkimanyi Gloria abadde mukwano gwa Mirembe nga n'Ensambya ayinza okuba tadde mukwano gwabwe naye ng'abadde abaaniriza. Babadde bamanyi okwesanga mu bifo ebimu oba nga bagenze wa Mirembe oba ku zi TV zaabwe.
n'obufumbo bwa mirembe engeri social media gye butaddeko amaaso kuba bambi babadde bantu babuvunaanyizibwa bantu bakozi abantu bangi badde babalabirako kyova olaba laavu yaabwe yamenya abantu omutima eno laavu eringa ya Kenzo na Rema bwe bayawukana abantu bamenyeka emitima kuba abantu bangi yadde babagala naye gwe okuvaayo mu mikwano gya mirembe gyonna gwe ne weesowolayo n'ojja n'osoma ekirango nti bannange mirembe ayawukanye ne bbawe wabula oba weekaza ate oba mukalu kubanga mirembe ne bwe yandikutte ekyo ekibaluwa n'akiteeka ku peegi ye nga tayogedde kigambo n'akipositinga kyali kimala ne bwe yandigenze kweyo gundi ya TV yaabwe n'akipositingako kyali kimala naye nga tovuddeyo okweso okubeera lumira mwoyo okuvaayo okwesowolayo mu bufumbo bw'abantu gw'okimanyi nti abantu battira abantu oli okwesiba mu bufumbo bwabwe oli n'akutta ng'alaba omenya amakaage okimanyi nti abasajja abamu baagala bakazi baabwe yadde bakola ensobi eyo ebbali naye nga bakazi baabwe babaagala okimanyi abasajja abamu n'akutegera nti gw'otwalira mukazi w'olugamba asobola n'okutuusaako ekizibu bakubina ebyamirembe nti babaddiiri mu mawulire oli ayinza okukwatibwamu ensonyi nti bajja tteebereza nze naye ne weesobolayo banno bonna bwe basirikidde nga n'ensonga za mirembe tebaziwaako komenti gwe ne weesowolayo n'osoma ekiwulire kati okimanyi nti abantu bagenda kuva ku mirembe n'ensambya batunuulire gwe amaaso bagakwegeke olaba ne mami happy home gwe baavayo nti no yagenda n'awaabira nsambya yatya okwogera ekigambo zino zonna saga zibaddewo naye tetulabangako mami happy home ng'ayogera ekigambo ate ng'ensonga zatandikira ku ye yandivudde nagamba baka ne defending oba kambeeko kyenjogera yasirika gwani abawala temutya omwine gyalabamu ebintu era yagamba nti mu butuufu kyali si kyabwenkanya kubanga ne bwe bandibadde ebigambo nga bitambula te byo mikwano gya mirembe tebandivuddemu kigambo kyonna naddala mu public byonna awo nga tuvuddeyo ate ono atabukidde abo bonna abogera ku David Lutalo agamba temukkirizibwa yadde katikitiki kigere tokkirizibwa kwogera ku kariya ya David Lutalo tokkirizibwa kazibeere eddakiika emu gw'omu ku muntu ayina pulezidenti wo eyali omuyimbi n'afeiringa musically n'ayingira politics n'afeiringa politically as a father he's failed as a husband failed tewali musajja adduka n'alekawo mukazi we as a son of this nation he's a total disappointment so katoyogera ku mwana nga David Lutalo azimbye career ye ngeri smooth ngeri clean waliwo n'ekirowoozo ekigamba nti omukulembeze wammwe emirimu gye yalakola alyoka afune ssente ze yafuna gitankanizibwa tutandike okunoonyereza biki bye yalakola alyoka afune ezo ssente yali ayimba biki concerts yali azikolerawa temututankuula ono omwana Lutalo nakibagambako I think 2 years ago was it last year or 2 years ago nti ne bwe munaatuleetera Lutalo ng'alinga enkoko empanyule Lutalo kataata nsonyiwa ne statement eyo nagikola ne bwe mutuleetera nga Lutalo kwegamba olaba aweddeyo simanyi mumujjukiza gye yava simanyi kapaapaala mumuzzeeyo Lutalo nga bwe yali afaanana mu kapaapaala ne bwe mumuleeta nga amyusa enviiri Lutalo tumwagala nga bw'ali Lutalo muyimbi azimbye kariya ye ng'omuntu muwoza simanyi yagwa I have news for you Lutalo ono gwe mulaba ye muyimbi akyasinze okubeera booked mu Uganda Monday to Sunday Lutalo bw'aba afunamu katayima ak'okurestinga in fact mu mwezi ayinza okuba arestingamu emirundi ng'ebiri mwe mwalowooza nti okukola mu Uganda oba abayimbi ebivulu babikola mu Kampala mokka bano abaana bategeera ssente bakuba ebivulu wabweru wa Kampala bagenda okikuleetera mu Kampala ng'akuleeteramu konsati nnene kati awo n'olyoka olowooza nti Lutalo akola Lutalo akola you guys ono David Lutalo y'omu ku bayimbi abalina akasente kaabwe naye nga obulamu bwabwe babutwala mpola si bwakweraga Lutalo mulimi obadde okimanyi nti Lutalo mulimi obitegeeredde ng'osiiba wano ng'oyasama ate David Lutalo namwagadde ku mulundi guno yabalaze nti tabatya tetukyabatya temulina kye mutegeeza mukoma kukwasama kukulimbirira bantu
temusukkawo. Bannayuganda abatamanyi kigenda mu maaso n'obusungu buva ku ki ku ssaawa eno. Omukulu ono David Lutalo yagenda n'akola live ye. Ng'omunnayuganda omulala yenna n'alanga bizinesi ye. Lutalo teyalanga bizinesi ya nnyaanya, yalanga bizinesi ya kuyimba. Kigere n'avaayo n'agamba mbu yagwa n'asabula Lutalo mbu lwaki alanze bizinesi n'asoma n'ennamba. Mwali mwagala akole ki? Mumuyita ono omukulembeze wammwe atamanyi na kyayagala mu bulamu bw'ensi eno. Atasobola kukola statements bbiri nga tannaba kuvuma bantu. Mutuweeyo Kyagulanyi nga alina speech gy'awadde for an hour nga tannaba kuvuma bantu. Mutuweeyo. Lwaki Kigere olowooza mukyala wo eyeeyerusa asooka kujja wano n'atunda ebizigo? Mukyala we eyeetunda ajja wano n'agamba abantu mbu yeetunda n'ateekawo n'ebitundu bye eby'ekyama. Mukazi we atunda engatto akkirizibwa okujja wano n'abaga nti atunda engatto. Asibe enviiri n'abyogera wabula Lutalo omuyimbi talina kukikola. Kyova olaba mbagamba nti temutegeera. Ono omwana Lutalo mbajjukiza nti muyimbi ayina eddembe okulanga bizinesi ye. Mwamanyira bano abeeraga mbu alina emmotoka n'agireeta, mbu alina kino n'agireeta, mbu alina kiri n'akireeta. Lutalo alivinga kye tuyita low life. Ategekera bukadde bwe. Agenda okuvayo nga muga nti zino ssente Lutalo yazikola ddi. Kaana kagezi. Mukataddeko amaanyi mangi oba kaabakola kimbu kaagamba tekaagala bya politics ye tabiriimu. Tabiriimu. Mugenda kukikolera ki? Nga temutuleetera nkako wano mukazi wa Nnyanzi ne mutandika omusabula nti tali mu bya politics. Ali luddawa? Owa Mickey Wine ali luddawa? Edi yawe mukyala we ali luddawa? Nga basirise. Lwaki bo temubavaayo ne mubavuma? Muleke kutumanyiira. Muwulidde? Lutalo togeza n'olaza bano togeza gaanira ddala. Ku mulundi guli wabasiriikirira ne bakola bye bakola. Ku luno tokkiriza. Buli webibula trend nga binoonyawo okukwata ne Pulezidenti wa Mwanza again yakola trend tebyakwatayo. Ali mu kwekwasa butabo kwambala busuuti genda kwekubisa bifaananyi bitukwatirako wa. Pulezidenti Museveni omulanga yalalwaniye eddembe ly'abantu. Olina wamusanga yeekubye ebifaananyi. Biri mu struggle ya luxury bali awo babikozesa. Mwasaamirira. Musigale ku propaganda kulimbirira abantu kufulumya bitundu bya kyama. Ebyo mubisobola. Kariya y'omwana mugireke. Kyagulanyi asookwata omuzinda Lutalo n'agukwata. Bateekeyo concert kati. Failed musician, failed father, failed husband, failed son of this nation, failed politician. Ye presidenti wammwe. Owabafu, presidenti wa TikTok. Lutalo. Bakaleke kaataata. Avuddewo waliwo wanaate ye avuddeyo n'agamba nti yakatambya kake akakoledde mikwano gya Nsambya Furniture. Alina obubaka. Jjukira tulina Mirembe Beddings n'Ensamba Furniture. Ababadde wano nga bali mu mikwana abantu nga beenyumirizaamu naye munnange ebintu gye byagweredde ate nga si birungi. Ono agamba ki mikwano gya Nsambya? Mikwano gya Nsambya Furniture mwena. Eno video njikoledde mikwano gya Nsambya Furniture. Sibasuubira budde buno kutandika kuwa magezi Nsambya addire Mirembe oba mwegayirire. Mbabuulira mazima okujjako nga mwagala kyali wammwe nga mufu. Ebintu bino byonna byonna engeri gye bitambulamu biraga nti omukazi Mirembe yakoowa Nsambya n'omutima gwe gwonna. Mwaba abawagira mbalabyeko abakyali ba Nsambya nga muwagira. Naye kati kankuwa ebintu nga bino ebiraga nti musajja wammwe oba kyali wammwe yandibadde taddira Mirembe. Ekisooka okubeera ne mukwano gwe Happy Home n'agenda n'amulopa ku poliisi Mirembe n'atabaako yadde kyayogera nti oba bba wange muleko oba kye kyokka kikulaga nti ayinza n'oba ye yamugamba bagende bamusibe kasajja kantamu. Okitegeera mikwano gy'omuwala bwe gikeeranga ku makya ne gikuboola gwe bbaawe bbawo omuwala ate omuwala n'adda ku sayidi yaagyo kitegeeza ne bye boogera byonna ne bye bakolako byonna yabibagamba batakyakwagala. Ekyokubiri bw'otunuulira leero mbadde ku live full figure ng'ayogera n'agamba mbu eky'obutazaala full figure yabyogedde ku live ye leero luno lwennyini mbu eky'obutazaala mbu Nsambya akozesa ebitundu ebitazaala like
ateeka mu bitundu ebitazaala ndooza ffenna tuba tukitegedde wenkyogera bwentyo mbwera oli omuwala azze mbwe ebitundu bye byonna ebyo byemumanyi ebitazaala bikola omulimu omulala imbu mugayi byonna yabyonoona bw'omuwala bulijjo ali mu bugubi kati bwe kibanga kisobola okubanga si kituufu wabula bwe kibanga kituufu ani aba yabyogera kuba baayo babiri nga babikola kitegeeza omuwala yabigamba bafuulufiga babyogere era nga oddira oyo ekyokusatu bwe bamala okugamba nti bano ba jobless billionaire yakwatanga emmotoka n'azitwala n'azitunda ono zaaguze ate n'ateekayo busente butono ne yeewola ku benzi ng'omwala yalina ozisasula ani aba abyogera ebyo si yabyogera si yabibagamba bo babaayo bw'amukubiranga essimu n'amukonfesingisa ku ssimu nti ddala obadde tonkuba ono nakkiriza nti obadde onkuba n'akwata odi ezo n'aziwa bano abamulwanira entalo ku social media nga mubadde babiri ku ssimu kitegeeza ki nti akubulizaayo mwesonyimufu n'omulala kyaliwo ono Gloria ono anywaka kiraabu ono bayeka ebirungi obaka emigishayo Gloria nzijukirako lya Gloria bw'avaayo n'akola ng'ayimiridde ku TV eba Mirembe broadcasting biki n'avaayo n'akola ng'alinganga PR wa Mirembe ng'agamba nti bano business weeri naye obufumbo bwo twabuvuddemu tetubuliimu bwo bwawedde bwagudde twabuvuddemu kiba kitegeeza kiba kyali be babeera nabo kitegeeza olwedde omuwala takola ki omwala yakoowa kati mwaba nsambi amagezi okusigala byegayirire pozi nga mwagala kumusanga nga bamufumisa ebiso banga bamutugidde mu buliri muyinza okuba kye mwagala nze nandibadde muwa amagezi ne bakyaliibe mu mukonsolinge mu mugumye kuba omukazi amwagala naye omukazi alayika ye takyamwagala mu mukonsolinge omumala okumukonsolinga mumukkiriza nti ekyo kyagenze then addemu afuna omuntu omulala okujjako nga yakimanyi nti obulamu bwe butambulirako oyo mukazi nakyo kisoboka basinga bakyogera omukazi yamufuula kyali omukazi yamuleetera okugaggawala omukazi yamuyambyeko mu buli kimu osobola okulaba effort z'omukazi nga zanjawulo ku z'omusajja omukazi yakuba obulango yazina amazina yayambala amabeere amanene n'azina n'akola biki neetookako nga bizolo byonna ng'afa kukola sales kitegeera yayiya busikitisi buno na buno n'ebirala ebifaana ayinza okuba nga abadde empagiruwagga nnyo mu bizinensi ze naye okita by'omuyizeko n'obimuyigako Katonda asobola okuleetera omulala nze ge magezi gange mpitayitani ng'okatambi nga waliwo obubaka bwebagambye nti obubaka buno bugendera ddala ewa Nnaabagereka Sylvia Nagginda no baataddemu ne Nnaabagereka naye mwali naye mu byonna nsaba Nnaabagereka Sylvia Nagginda va mu mivuyo egiri emmengo nkussaamu ekitiibwa nga muwabuga va mu mivuyo egiri emmengo va mu kukolera Museveni gana amazina g'enkima ojja kugamba abaana b'enkyuka kikoba Bannayuganda nti basibuusa empisa tebakyawa bantu bakulu kitiibwa nga mwe musooka okukola ensobi maama Nnaabagereka nkusaba ensonga ezirimu ebyobufuzi bikwatagana ku muzzukulu wa Bugalwa Kyagulanyi Ssentamu ziveemu debbali baalumba Kyagulanyi bamukolako effujjo tewayogera ne balumba mukazi we Babbi tewayogera ng'ate nawe uli mukazi kiki ekikutuuza mu nkiiko ezirowoozesa Museveni nti agenda kukozesa mmwe okukkiriza Kyagulanyi n'okusaanyawo ekibiina kye maama Nnaabagereka kiki kyofa kyotafunye nkubuuza kiki lwaki mwagala tujja eminoboli maama Sylvia Nagginda lwaki mwagala tujja eminoboli gw'oli mukuli onyo oli mu good life oli nyenyonyeno neeno eriyo abaana abalemeddwa obulamu olwa gavumenti eyo ngenda kukusaba ebintu bino biveemu saagala kulya mu kintu kyonna kirimu bya bufuzi saagala abaana bakuyiseemu eggali atoge nti abaana basiwuka mpisa ku lwa ggwanga lyabwe gwe abaana bao bali bulungi naawe kenyini oli bulungi nkusaba Sylvia Nagginda ebintu birimu ebyobufuzi n'okwandamayininga n'okulowooza nemugenda tegeera buli omu kiveemu genda okole emirimu nkwegayiridde ebintu bino biveemu lwaki ntandikiddeeyo Vice President Dr. Nazedriga Vice President Mukulu Nambeshe ne Mukyala Justin abomaserenge tambula musiza kansipenti muli bulungi bwe mbadde ntandika programu eno nsoose kukola disclaimer nga tulina okufuna official statement okuva mu kibiina oba okuva president
nti tewaliwo negotiation yonna era teriiwo. Wabula negotiation zino gavumenti yezeeteredde okulabisa abantu nti waliwo enteeseganya kitali kituufu. Naye enteeseganya ne yazze mu mawulire evudde ludda abaani abaagitaddewo. Wuliriza. Waliwo enkwezenge eziri mu national platform. Era nga bwe nakolanga emyaka 7 emabega era eriyo abayinza okunnumba nga temumanyi kyenkola. Era bo mbasuubira. Wabula mbagamba nti singa nkola video nga nfulumya information ojja n'omumanyira ne bw'oba ng'oyambadde essaati ki ng'oli comrade nja kwambala ku luno wano we tulaga wazibu nga bwe nali emabegako. Kubanga eno stage temugisobola ge mazima. Wano nze nsobola okwogera ebigambo bino kati gwe alina omuntu omutono byesonyi tojja bisobola. Mr. President yonna gy'oli waliwo Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buteriva mawulire tujja kubanga tugakuweera tujja kubanga tugakutuusaako wona woli wonna wosinzidde sigala naffe tova.